kakati ate twagala kwangwa kuva wano twagala kugenda kaliisizo tugamba abantu b'ekyotereeyo tugamba abantu b'omukonsuweseeyo tebakola kikyamu tuwa mwana mulenzi mpalanyi waliwo akasajja ka Museveni kakozesa okubba kakasolo kakozesa okutulugunya abantu abantu tulina okutuukayo konzikiriza nkozeseta kikantono nnyo okwogerako nammwe ezaako n'okugaana okunnominatinga ne bigaana ezo sente ze babba baagala mubateekeyo babbere endala kati nga bwe mwakola luli seboona bompalanyi ensonga eno ogiyiramu experience okugoba omwami oyo nze nanswaza kubanga muzira nnyonyi munnange naye oba tuli baluganda oba ki eno ensonga gye tuliko yankyukakyuka. Ekitundu kino ekyakyotera kawunti wano wekka we tuli emyaka mu late 90s twali tulina ebyuma by'emmwanyi ebisoba mu 25 nga ebyenfuna by'abantu baffe bano bonna bamaama baffe batusomeseza ku mwanyi wano nga balonda mwanyi mu byuma ebyo. As we talk now, ebyuma byonna ebyo tewali. President ebyenfuna bya wano byali byesigamye ku nnyanja Victoria eri wano saawa n'okuva we tuli ng'abantu bali ku nnyanja nga bwe bavuba bwe bakomawo ne bawagira ebibuga byaffe wano abantu baffe babagoba ku nnyanja ng'era bwe kifaana okuba mu ggwanga lyonna. Ebyenfuna by'ekitundu bino ne byonooneka. President Mwami Museveni bwe yatuwa Mwami Kasolo ekyotera yasanga tulina microfinance institutions ez'amaanyi wano. Yasangawo Kakuto Microfinance nga yesinga obunene mu Greater Masaka. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale, kusema official na josinzira okubanga atotulaba webere kubanga atotwegaseeko akawungeza kolunaku olwaleero ogamba otya gye bali gyosobodde okubanga otuusaako engalo olunaku olwaleero katusuubire nti bitambudde bulungi olwaleero. Ennaku zomwe ziri 30 kitegeeza nti ne guno omwezi tulinga abagumaliriza enkya 31st olw'ekisa kya Mukama tukkiriza nti nno ate ne guno omwaka tugenda kugumalako ate twesogge ate mu nnaku endala ez'omwaka guli. So abantu abasinga ennaku z'omwezi nga 3 gumaliriza mu bintu ebyenjawulo, abamu bagenda mu bivvulu, abamu bagenda mu kusaba, wonna woosalawo okumalirako omwaka kisa kya Mukama era tukwagaliza bwagaliza birungi byerere mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale tuyingiddewo ne update nga tugenda maaso nga twekkaanya trail akasammeme y'olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabadde atalaagira ebitundu by'e Rakai ssaako ne Kyotera district. Ebimu ku bitundu by'oyinza okugamba nti nno
bye bikola Greater Masaka era ng'ebitundu ebyo ekibiina kya NUP kirinayo obuwagizi bw'otunuulira ku bibadde olunaku olwaleero saako ate n'ebyo ebyaliwo mu kalulu ka bonna ok'omwaka gwa 2021. Kaakati wano ekyotera ekibiina kya NUP kyawafunayo ekifo kimu ku mulundi guli mu constituency y'e Kakuuto gye kyafuna omubaka Geoffrey Lutaaya. Ewalala wonna DP yatwalako ebifo 2. Yatwala ekifo ky'omubaka omukyala n'efaala n'ekifo kyotera Kawunti. Wabula ababaka ate leyita bamani basala ne bayingira NUP y'Empalanyi ne Honorable Fortunate Rose. Kaakati wano Rakai erina constituencies okuli Buyamba, kuliko Kochi, ziri constituencies zazinganga 3. Buyamba aliyo yajja unopposed. This time around NUP yasobodde at least okunominating omwaka omukyala Nalubega, then nominatinga n'omubaka omulala omu. So naye nga ebibadde olunaku olwaleero bye tugenda okutambulirako bibadde birungi nnyo naddala ku ludda olw'ekibiina kya NUP n'abo abakiwagira. Osobola okugamba nti nno kifaananyi kibadde kirungi. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti nno kyotera ne Rakai districts ezikola Greater Masaka era nga bwetutunulamuko Robert Kyagulanyi Center mu Greater Masaka yaliko mu Masaka City, olunaku lw'egyo yakugenze Kalungu ne Bukomansimbi. Kati olunaku olwaleero abadde kyotera ne Rakai, kitegeeza nti yakatalaga district 5 ezikola Greater Masaka. Olunaku olw'enkya agenda kuba Lurengo saako ne Masaka Rulo. Taddeyo Masaka City, agenda Masaka City. Awo ajja kubanga district z'e Masaka kuba nti ne Lyantonde abalirwa ku Greater Masaka yali yamumala so ze district 6 sofa ze yakagendamu. So kati aba abuzaayo Rengo ne Masaka Rulo okusobola okuweza district 7 ezikola Greater Masaka. Kanso sina gye neerabidde ene Ssembabule yagimala eso ziba 7. So Greater Masaka akolebwa Masaka City, Masaka Rulo, Rengo, Kalungu, Bukomansimbi, Rakai, Ssembabule, nyawo wesoogedde kyotera ziri district njagala kulowooza zemba zentya. Mbadde mbaze Masaka City, nenkubalira Kalungu, nenkubalira Bukomansimbi, nenkubalira kati Rakai, nenkubalira nekyotera 5, gattako Lyantonde 6, Ssembabule 7. Gomba ali mu Greater Masaka. Neggomo zomubalirako 8. Kati bw'ogattako zino 2 ezitannagwa ze district 10 ezikola Greater Masaka. But ebifo ebisinga byatambudde mu Ssembabule yali ish yali awo ewato constituencies ezimu nga zibuguma tezibuguma. N'ebitundu ebisinga Albert Kyagulanyi Center mu gyagenze oyinza okugamba nti obuwagizi bubadde ku muzuuli. So olunaku olwaleero yasuze Lyantonde. Mujjukira wooteeri eri gye yasulamu ng'agenda Ekiruhula. Era we yasuze olunaku olwaleero nga bwe bakikola luli n'olwaleero bwe bakikoze. Abadde agenza okufuluma wooteeri nga ba people batuuse dda wabweru okusobola okubeera ng'ate bamwaniriza. Awo nno badde balina omubaka omukyala eyeesimbyewo ku tiketi ya NUP mu bitundu eby'e Lyantonde. Era naye kyakoze n'agenda wali ku kkubo ku ddinisa erinaanye ekkubo n'abawuubirako. I think kibadde kitutte ebbanga ng'akantu ako tekakyakolebwa kuva poliisi we yakasalira amagezi. Poliisi yali yakasaliramu amagezi ennaku zino nga katulugunyuma buli Kyagulanyi kaleeta poliisi ekasalira amagezi. Kati ne kano poliisi ebadde yakasalira amagezi kabadde kaludde okulabwako. Soloti tetwakalabako yadde Gulu second half tetwakalaba. Lumaya Northern Uganda second leg tetwakalabako. Poliisi ebadde ekacunya. Ne this time around tukalabyeko ne bwotuna nebifana byatusharinzeeko abantu abangi babaddewo okusobola okubeera ng'ate bamwaniriza ndowooza osobola okulaba by the look of the pictures. So awo wasimbudde amakya g'olunaku olwaleero okusobola okuba ng'ate ayolekera olutaba lw'olunaku olwalimu abadde alina okulumbira Rakai
saako ne kyotera gyabadde agenda okuwenja akalulu olunaku olwaleero. Kale ndoza sooka mpewo katono nnyo ku woteeri awo ate nzije tutandika okunyumya emboozi nga bwe yeetandise Kyagulanyi ng'awenja akalulu. So bwekito ekifaananyi bwe kirabise bwekito bwe kifaananye ng'akedde okumaka ng'abuuza ku bantu. Kale okutandika emboozi etandikidde lya ntonde olunaku olwaleero okusobola okuba nga ataayolekera. Kaakati abadde alina kutandikira mu bitundu eby'Eraakaayi okusobola okuba nga anoonya akalulu. Era eyo omukyala Nalubega akwatidde ekibiina kya NUP gw'abadde atambula naye ssaako n'omubaka omwami ali mu constituency ye Kooki gyali. Amakubo agagenda Eraakaayi ag'ettaka ge babadde bakozesa mu sizoni eno ey'enkuba oyinza okulowooza nti gabakozeeko effujjo olunaku olwaleero n'ekitundu Kyagulanyi waawaliziddwa okuvaako mu mmotoka bagisindike. So but okuleka ekyo buli katawuni Kyagulanyi abategedde nti nagenda kuyitira waawo babaddewo mu bungi, ebiyitirirwa bibaddewo mu bungi, ababooda babaddewo okusobola okubugiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ab'ebyokwerinda okusala mu disitulikiti ey'Eraakaayi babaddemu naye nga si bangi. Bw'ogeraageranya omuwendo gw'ab'ebyokwerinda bulijjo bwe tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula n'abatulabye eno omuwendo gubadde bwe gutyo. Era kyendabyeko ebyokwerinda biteereddemu nnyo amaanyi. Kyagulanyi wabadde afuluma erya ntonde atandise okugaba fulaaga naye era ng'olaba intervention y'abannaffe ab'ebyokwerinda bagezaako kumugamba togaba paka we basalidde ekyokugaba fulaaga ne bagenda mu maaso batandika okugoba abantu. Ekyokubiri omuwendo gw'amagye ogutambulira ku Kyagulanyi ne wano gubadde mutono. Ng'olaba ebyambalo bya poliisi bingiko okusinga ate ku bannaffe ab'amagye okwawukanako ne mu bitundu ebirala. Ekyokusatu Jafanga, bino ebimotoka ebikozesebwa okutikka n'okukwata abantu nabyo nnyinza oba sina nakyendabyeko nani ekirabyeko nkirabye. Olaba ne mu makubo olaba diversion zibadde zikolebwa basirikale awo nkyali mu disitulikiti ey'Eraakaayi. Mu Raakaayi awo sirabyeko. Pozi wali mu maaso waliwo gwembirabyeko. Naye kale ku luno olugendo olutandikidde tekirina we kibadde ne tiyagaasi tetumulabyeko. Ebitooke birabiddwako ku makubo nga byasimbiddwa oba bibadde byaniiza Kyagulanyi. Nze naawe naye bingi nnyo bibadde birabwako naye bibadde kumpi n'ebiyitirirwa. Kyagulanyi ayise mu bitundu eby'enjawulo ng'agenda abawuubirako okuli Kabaale, Demba paka bwagudde mu bitundu eby'Erwamaggwa gyakubye olukuŋŋaana lwe olusooka. Gyakubye olukuŋŋaana olusooka. Ndowooza kasooke nkuweeke koolya Kyagulanyi ate paka bwatuuse Erwamaggwa. Manye kamera erietya giwesheya bagambye kabagaze gamba abaana n'abazzukulu King of Life ayolekera abetu basuze makubo bevalweti anko zembawereza mikono gyange batata ne bamama
bwentyo ntuuse okwongera okubalaga emala atuwaddeyo 5,000 bamwetaane bakozesebwa nga bakolera ku atuuse Lwamagwa ali Lwamagwa mikwano kyange kale bwekyo kifaananyi bwe kifaananyi kaakati omukyalo oyo gw'olaba yakavuganya ne omukyala Juliet Kinyamatama omubaka w'ekyotera ndowooza kati guno mulundi guba gwa kusatu kubanga abaasaba Juliet abaasaba kisaanya kya kusatu naye emirundi gyonna gy'abadde ekisaanya ekiwadde yavuganyiza ku kaadi ya NUP omulundi ogwasooka yavuganyiza ku ndowooza yali independent so y'omu ku bakandidate bayinza okugamba ba NUP abataafuna mukisa kuwangula kalulu mu kisanja kiri naye nga b'amaanyi era nga they are promising tomanya you never know era actually ensonga eyaggweera mu kooti bagenda mu high court gye baamusingira ebintu byabwe nga byali mu ngeri efaanaganako bwe bityo naye ebintu kwe tulabye ku lukuŋŋaana ogenda kumpoza ono omukyala gwe mbadde nkugamba oyo Mamitana Lubega so oyinza okugamba nti y'omu ku basinze okubeera abasanyufu olunaku olwaleero lwa nsonga nti support agirina ku ground naye ng'olowooza nti eddoboozi lya Kyagulanyi ng'omuntu by'ebimu ku bintu byadde asinga okwetaaga naddala nga tusemberedde akalulu ka bonna kubanga bw'otunula ku ground ngenda kukulagako awo mu maaso Kyagulanyi wabadde agezaako okuyita bakandidate era owulidde ng'endulu ye yanjawulo okwawukana ku bakandidate abala NUP beesimbye okitegeeza nti y'omu ku bakandidate ba NUP ab'amaanyi mu Rakai kati wakitagadde omwogerako nti y'omu ku bantu b'oyinza okugamba nti olwaleero tebajja ddwerabira mulabiko kiripi y'omukyala awadde Kyagulanyi aganga amuwadde omuzindalo okumuyita okwogera y'ono actually ne Rakai yaweereddwa omukisa okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe kyakoleddwa ow'omukyala ow'eBukomansimbi era ne bamuwadde omukisa okuba nga ayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogere so some of the highlights zoyinza okwogerako mu bitundu eby'e Rakai ye mukyalo oyo anti ground agirina by the way nga tuvudde mu kwana ground agirina era lwakuba nti nno bwe yagenda mu kooti baamuwanguye so tosobola kusigala ng'oyolemerako kye yali agamba naye okusinziira ku ye yagamba baamubba akalulu yagamba omukyala Kinyamatama yamubba akalulu but kooti naye teyakigira naye y'omu ku abo b'oyinza okugamba nti badde highlight y'amaanyi saako ne bakandidate abalala of course ayogedde ku bintu bingi nnyo byasuubira nti nno singa aba aweereddwa omukisa okufuuka president ajja kuba nga akolera abantu beeyo kansooke nkuweeko ate Kyagulanyi bw'abadde ayogerako eri abatuuze ate ab'e Rakai
mwenya Nalubega mwenya londa Nalubega londa alo anange njagala bebasa bwezize wano nenengera akamotoka nga gajjudde aga polisi n'amagye nendaba nga polisi n'amagye bibembedde madde manyi mugenda nakutya okutya kati kyo kingadde otunkakasa kisepe soka mwagivaako n'eyokubiri mwagivaako kati buli kwesembayo sigenda kwogera ku bizibu bya mmanyi ze babba sigenda kwogera ku bizibu bya kubagoba ku nnyanja kuba nkimanyi era babadde bampuliriza muzenga muwulira nga ngamba tolirinya mu ntebe executive order esooka egenda kuba yakugoba amagye ku nnyanja siringa Museveni bw'agenda mu mawanga yeegombayo ebimotoka bya tiyagaasi era byagula yagala okabuulira bwe naabeera pulezidenti mu kifo ky'okulaba ebimotoka by'amagye nga biyitawo mujja kuba mulaba ambyulensi ekinese wano ekyokubagamba okanoonya nakibagamba dde era mubadde mukanoonya naye ne mu wiiki ebbiri esigaddeyo mwongere okukanoonya baganda bange kulira buli muntu gw'omanyi kulira buli muntu gw'omanyi essimu omekinga essuwa buli muntu gw'omanyi buli ali mu ssimu yo oyogeddeko naye era agenda kulonda kyoko zirise firimbi buno obubaka bukulu nnyo makinga sure buli muntu gw'omanyi alonda jjajjawo sengawo mwannyoko mukodomi wo bakubire baganda bange ku mulembe guno kubanga kamera tekyokulwanyisa kyaffe ekyokulwanyisa ekirala y'ebendera y'eggwanga bagezezaako gibagaana kubanga bata kano ke kabonero akatugatta kano ke kabonero akakakasa nti oli munnayuganda oba okutta ebenderayo oba okutta eggwanga mugyenyumirizeemu mugikwate mugitambuze mekingeshuwa buli muntu afuna bendera tolonda kintu kyonna kya yero tolonda kyefaananyiriza bangi nnyo bajja kwekekamu ffe abalala bakube posi ezifaanana abalala baseeka ebifaananyi byaffe naye gw'olabako ambuleera ye mutuufu olaba ambuleera wokola ki olaba ambuleera wokola mujja tugabane tweyanzisa nnyo tweyanzeege pulezidenti waffe oyiganga otta tambula mpolampola oyo Lwamaggwa bw'atyo bw'atambudde ebirabo abifunye naye omukyala Nalubega oyinza okugamba nti olwaleero wanaasula yanaakola ki yanaamanyaawo so kaakati awo wetuvudde Lwamaggwa eyo yonna gye twayiseeyo naye nagamba security yabadde y'amaanyi kaakati amaanyi ndoza baagatadde ku venue then n'okuva ku venue because abadde alina okutambula okuva e Lwamaggwa awo ataafulume yeeyongere e Kakuuto kaakati ebimu ku bikoze olugendo lwa Kyagulanyi ng'agenda okweyongerayo e Kakuuto ekisooka abadde alina nti okukuba olukuŋŋaana lumu eyali alina okukuba olukuŋŋaana lumu awo e Lwamaggwa olw'ensonga nti abadde alina okukuba mu disitulikisi bbiri ate ennene ate nga n'amakubo gaazo si malungi so nga yeetaaga okubeera n'obudde obumala okusobola okugenda okumalayo disitulikisi ezo kakati kitegeeza nti mu nteekateeka yabadde ateeseteese nti alina okukuba olukuŋŋaana lumu mu Rakai naye abantu b'Ekkooki County oba abantu b'omusaza ly'Ekkooki oba mu constituency ey'Ekkooki ne beekolamu omulimu ne bamagamba nti bw'aba agenda e Kakuuto agenda yita wano ne beekuŋŋaanya nga bangi kakati that is one of the highlights nti yabadde alimenti okukuba olukuŋŋaana lumu naye ab'Ekkooki ne bagamba at least anaawetako buwesi wano naye ng'atubuuzizzaako naye egyoyinza okuyita stopover naye yagadde okufuuka lwale wadde nga bawadde obudde butono though naye ekyo ng'okitadde ku mabbali wakati wa Lwamaggwa n'okutuuka wali Kkooki wasisinkanidde stopover w'abantu abagambye nti nedda oba wadde togenda kuba no campaign effe ogenda tusangawo ayise mu bubuga obw'enjawulo kati eri gy'abadde Lwamaggwa oyinza okuyitayo mu kyalo yalo
kati abadde alina oyita mu bubuga kati mu bubuga omu gy'asanze abantu abadde bamuwa ebirabo okuli abamuwadde embuzi oba bamuwadde enkoko nebifaanaganako bwe bityo kati era awo tulasanze ne deployment y'abannaffe ab'ebyokwerinda era kye mukavubuŋŋana ako sayidi yaawo waliwo n'omwana wa NUP bambi avudde omwana oyo atero abakubira live z'abajja bimuwonge naki avudde ku mmotoka n'agwa awo tulabidde kati awo tulabidde ku security guruguru eyaddala tulabidde ku security tight tulabidde ku basirikale abaddala awo so but amaliriza n'ayitamu ate bw'atyo ne yeegatta okukuba erimutwala ati ekakuuto butereevu naye kaakati eri stopover gye nkugambye yeeno nti wano tabadde talina kukubawo lukuŋŋaana abadde talina kukubawo lukuŋŋaana naye obungi bw'abantu bumuwalirizza okuyimirira n'ababuuzaako n'abalagani ba candidates ne yeeyongerayo lwaki njagadde okugyayo akantu ako nti eno district gye twogerako mu kalulu akawedde erina candidate mu constituency y'Ebuyamba nga candidate oyo yajja n'opposite oba okategeera so kakati nti NUP oyinza oba oyagala batuyagala batosobola okubeera forced okukikkiriza nti nno egezezzaako okweextendinga opposition mu bifo by'olowooza nti byali bikalu nga biri completely yellow kakati bw'oyogera ku districts wano mu Buganda nga zibadde completely yellow you talk about Laka, you talk about Semba, Bule, Lyantonde actually even Masaka Masaka bambi yabadde yasala genda wa at least district ez'essatu ezo zo zibadde completely ne Rengo zibadde completely yellow naye ojja kusanga nti bw'olaba turn-up y'abantu engeri gye bajja mu nkuŋŋaana za Kyagulanyi nga wano tebategesewo na lukuŋŋaana kibadde na kibangirizi naye ng'abantu babaddewo bangi nga bagamba just twagala mulabako bulabi oyinza okuba okubebaza okubawa credit yaabwe nti bwe gubanga okwongezaayo opposition mu mulimu bagukoze bulungi kale kankwe okukuba eryo paka bwe tutuuse ate ekibanda awo bwe bayimiridde okuba stopover teruddeewo ate ng'alina okweyongerayo bitundu eby'ekakuuto bwatyo ayolekera Kyotera bwatyo ayolekera Kyotera ayolekera Kyotera ebitooke byasimbiddwa amekwano kyange usike mayanga kuba usike twolekera Kyotera emergency tugende mwangu atuuse ku lwale ey'okubiri era nayo eri mu Lakayi atuuse ku lwale ey'okubiri
bw'atyo atuuse ku lwale ey'okubiri. Bw'atyo atuuse ku lwale eno gy'olengera Justice Stopover era si Murakai. Ono bayitawo Kibanda. Mukimanyi okugenda mu Uganda mpya. Njagala okubasaba mukanoonye kubanga obudde tukyabwina. Temumala okanoonya Yeshuwa mu kalonda. Uncle Victor, thank you. Ndowooza ekintu mukirabi bwe kityo bwe kirabise. So mu bufunze eyo yebadde Lwakaayi kati tulina okwambalagana ate ne Kyotera. Kyotera erina constituencies bbiri, mulimu Kakuuto saako ne Kyotera yennyini. Yes, ne Kyotera yennyini ze constituency bbiri. Kakati Kakuuto agikiikirira ye Honorable Geoffrey Lutaaya wa NUP. Omubaka omukyala Fortunate Rose era naye wa NUP naye nga kaadi yamutwala mu Parliament yali ya DP. Ate akiikirira Kyotera County ye Mpalanyi era ng'oyo naye kaadi yagendera ku ya Democratic Party. Kakati abadde alina okwambalagana n'ebyo ebya sayidi ezeeyo era bw'atyo atambudde chapuchapu. Njagala mbavuge ate mbatwale ku lukuŋŋaana lw'Ekyotera manya olw'e Kakuuto olwa ne Geoffrey Lutaaya ate mbalage engeri gye lulabiseemu naye era bwe tubadde tutuuka e Kakuuto era nayo security deployment ebadde y'amaanyi my dear. Ebimotoka tiyaasi mukubira wala soko binzirizeeko emabega. Ebimotoka tiyagaasi mukubira wala birabiddwako ku makubo bibaddeko bingi. Naye oyinza okugamba nti ekyo nakyo tekirobedde bannakakuuto kwateninga. Naye sofa twakalaba olukuŋŋaana lumu ne stopover emu naye oyinza okulowooza nti abantu babaddewo mu bungi. Kakati njagala amaaso gaffe tugajje mu Lwakaayi ate tugatunuulize Kyotera district yo kibadde kitya. First of all mu constituency already NUP gye yatwala. In the look of things kunze nga bwe ndaba abantu bewaho ne Geoffrey Lutaaya nabo bazze babadde bangi. So mpe okukatawo ezo ziri ez'ebifaananyi tulabeko nazo. Ne bw'otuna mu ngeri ebintu gye birabiseemu balabazze mbazze newaho ne Geoffrey Lutaaya abantu babaddeyo. Simanyi osobola okugenda mu comment section gwe n'oŋŋamba okusinziira ku kyolaba ono Kakuuto
bwati bwalabise. Flag abadde baziina mu bungi naye wano awinza okugamba nti no badde bazze kulonkinga olutalo olubadde olulina okuba olw'amaanyi naye mu ku bigenzeyo ebifaananyi omukulu n'agambye nti you are quick to quote the law when it comes to respecting the national flag because but when the same law allows voters to observe voting from 20 meters, you replace the law with guidelines. In the real democracy, guidelines follow the law. They are guidelines that are used to kill the law. Guidelines cannot override the law. If the law applies, let apply it to all. To you, Nariyako President Museveni, Byabakama, EC police, and the military, the law is not your private property. We are not intimidated. Not mine. Akugambye nti nno we musanga etteeka nga limukufevalinga mmwe mwangu okulikotinga. We mukizuula nti etteeka teribakola ki teriba fevalinga nga ate muleeta guideline nti wabatteeka weeriri nga libakolera mulikotinga mangu ku national flag. Etteeka eryokulondera meters 20 eryo mulibuusa amaaso ate ne muleeta okulambika okwammwe. Kyagezaako okubuuza nti waki ne ku national flag temwalambise ne mukotinga bukotinzi mateeka. Naye kale ezo ze zimu ku highlights zoyinza okugamba ezikoze ate bwatuuse ate ekakuuto ewa Honorable Geoffrey Lutaaya. So oba manya akayimba katuli lunaabako bannange eyo ekakuuto yaba Honorable Geoffrey katuba twaya ate tulabe Honorable Geoffrey amaanyi gabadde gatya ba people bamufiiringa naye badde nkugamba badde nera kati mirala nti kakuuto ebadde launch kibadde kifo kya kulonchingiramu mizairo z'ekyotera kubanga kyandibanga olunaku olwaleero bonna bannabyabufuzi abadde bayingira kyotera babadde bagiyingira olw'omuntu omu ye mumyuka wa chairman wa NRM mu Buganda Kyeyuna Aruna Kasolo. Jukira Kyeyuna Aruna Kasolo naye avuganye eyo ekyotera wa Honorable Mpalanyi. Kakati era bw'atuusa n'agambye ngenda babuuzaako mu nsaasire entuuse leeti naye sigenda balwamu njagala kuwodekera kyotera ate nsooke ndabe ku minisita wa Honorable wa Yoweri Kaguta Museveni president ate byagezaako okulimba abasaidiz eyo. Kale kansooke mbaweeka ate abeekakuuta olukuŋŋaana kati tugenze ku lukuŋŋaana olwokubiri Kyagulanyi mwasisinkanidde abantu mu district ey'okubiri ey'ekyotera. Tugamba abantu b'ekyotera eyo tugamba abantu b'omu constituency eyo tebakola kikyamu tuwa mwana mulenzi Mpalanyi waliwo akasajja ka Museveni kakozesa okubba Kakasolo kakozesa okutulugunya abantu nagange tulina okutuukayo kunzikiriza nkozeseza kikatono nnyo okwogerako nammwe ezaako n'okugaana okunnominatinga ne bigaana mubalabe bazze baggala amakubo naye nga Museveni bw'aba agenda okukomba kampeyini nga amakubo gonna bagaggala olunaku lwajjo yatudde mu kkubo mu makkati mwe yakoledde kampeyini ne basiba traffic jam abantu abasimbudde e Kampala abamu paka ssaawa zino nga basimbudde jjo tebannatuuka Masaka nkakasa mwabirabye ku mawulire. Ndi wano okubategeeza nti Uganda empya ebindabinda. So bwekitube kibadde mu bitundu ebyeyo kakati tubadde tufulumye kakuuto nga tugenda kwolekera Kyotera district. Kakati Kyotera erina ebibuga ebyamaanyi bibiri. Kuliko Kyotera then ne Katonda wange bayitawo batya na Kyotera then bakubira okuŋŋaana bayitawo mpe ku mpapula zange ezo zentadde awo banna erinnya lyenvudde mu mutwe Katonda wange ansaasire nga bwe ndijjukira. So naye nga erina ebitundu bibiri
business areas erina bbiri. Erina kyotera side oba bw'oba ogenzeko ku luguudo olwo lw'ekyotera basiikawo ennyo emmamba. Waliwo nnyo emmamba baginnyika mu binzaali. Emmamba eno e Kampala bali mu mpempapula nzitadde we mbadde ntudde. Emmamba eno waffe basalaasala bufiifi ne babuteeka mu binzaali naye eri gye nalaba nga ekitundutundu ky'emmamba bagitadde mu bunzaali naye nga ganene bwe gati. Gye nakola ki gye nagiraba. Kale kaakati abadde alina okuyita mu bitundu ebyeyo okusobola okuba nga ate anoonya akalulu. Madde nkugamba kyotera ne kaliisizo naye olwo lwoleseewo awo. Abadde kyotera ne kaliisizo ze tawuni ebbiri ezikola disitulikiti eyo y'ekyotera. Kakati mu kutambula kwe jjukira abadde ava Kakuuto kati afunye omukisa okuyita asooka onzirizeeyo emabega afunye omukisa okuyita mu tawuni ey'ekyotera gy'asoose. Ejjukira ekkubo eryo liri mu kukolebwa bali mu kulikola bali mu ddikola okuva e Masaka ne ligenda paka Kyotera bali mu kulikola. Kaakati kati kano ke katawuni k'ekyotera. Ono etawuni y'ekyotera eno kati eyo awayiseewo buyisi but oyinza okugamba nti ekibuga akirese akisannyalazza. Awo endabye ku bantu nga baba amagye naye credit yeso kati kino kye twali tubagamba ab'amagye nti abantu mubajje bujja ku kkubo. Ali mu direction y'emmotoka mugamba aveewo nekyo kiba kikwasa omuggo era obalawo beda kibakola nga oba olemedde mu kkubo asobola okukuba oluyi. It is a bit understandable. Naye eky'omuggo nzirizayo katono nnyo ekibadde ekyotera wano ndowooza nti kibadde kya buzadde, kibadde kya buntu, kibadde kya mulimu. So kakati ebimu ku by'oyinza okwogera ku luguudo olw'ekyotera gye luli mu kukolebwa ebitundu ebimu bibi, ebitundu ebirala baali baabirima. So akyo ekimutwalidde almost 1.5 hours okuvuga okuva e Kakuuto okutuuka e Kaliisizo. Wabadde alina okubanga olukuŋŋaana lw'e Kakuuto yalumaze ku ssaawa nga 9:40 atuuse e Kaliisizo ku ssaawa 11:10. Essaawa 1:1 gy'amaze mu kkubo. So kakati ndowooza olaba paati endala ate yo eri mu kukolebwa, paati endala ya binnya naye nga of course process y'oddikola egenda mu maaso. Kale kaakati awo obutawuni obw'enjala buyiseemu abantu nga bamuwubira paka bw'atuuse e Kaliisizo. Kaakati mujja kunnyambako nga muyita mu comment section mumbuulire. Nina olupapula nga lwenawandiise naye simanyi eruulo no wamma. Mujja kunnyambako mumbuulire sibeeruno. Mujja kunnyambako mumbuulire mmwe mulaba mutya. Twalina ebitundu bye tubadde twawandiika emabega kaawo bye tubadde tulowooza nti nno byebimu ku byesinze okuba n'abantu abangi. Okwo nga kuliko Arua, kuliko Iganga, kuliko Masaka, of course kuliko ewaffe Luweero, kuliko naki. Naye oyinza okugamba nti olunaku olwaleero Kaliisizo yeegasse ku bifo bino ebisatu: Arua, Luweero, Iganga. Bino Arua, Luweero, Iganga, Koboko, Masaka. Ebifo ebyo mulabe bitaano ne Kaliisizo kati Kaliisizo alina paati wano waatutte. Either Luweero kati zonzo esatu ziri nzibu za kuchalenjinga Arua, Iganga, Luweero ezo. Kaakati Koboko, Masaka, Kaliisizo, Mbalala, Lira n'ebitundu ebirala Kyagulanyi byabadde ayitamu oyinza okugamba nti bibadde ne numbers. Naye oyinza okugamba nti Kyotera naye efunye ekifo, Kaliisizo bafunye ekifo. Kaakati nsooke nkuwa olugendo lwa Kyagulanyi ng'atuuka e Kaliisizo n'abantu engeri gye bamwanirizzaamu. Atambula
mikwano kyange bamulindidde dda wano ab'ekyotera maama ayingidde ekyotera bwatyo ayingidde ekyotera maama awaka ali kyotera awaka yeno embeera eri ekyotera eno yembeera eri ekyotera mbeera bwotyo bwekyatambula mikwano kyange batata ne bamama live kyotera ali live mu kibuga kyekyotera mubi munzibu nnyo ku nsonga y'empeereza so ateke tukwebaza okubanga always owa abantu mushimire wano owulidde mushimire wano pipepoa kakati buli ali wali mawali emabega wemuli buli omasikamu olutalumu adde emabega kulwa pulezidenti waffe omuntu aleme kufiirana pulisi sikamu olutaluki buli omadde emabega olutaluki babi nawe de emabega olutaluki abantu beekaliisizo, what do you want to say? N'abalonzi omusajja bagamba atadde ssente ekaliisizaawo ekyotera naye abantu b'omu urban centers baagala okwetegeerera. Kaakati ojja kunoonya ensonga lwaki okukyala kwa Kyagulanyi mu kyotera kubaddemu ebbugumu. Ekisooka point gy'otasobola kubuusa maaso kwe kudda kwa minisita Kyeyuna Nakasolo mu kalulu nti aleese amaanyi mangi. Jjukira minisita wa microfinance ssente weeziri. Ekyokubiri ndowooza mu Uganda wano we buba obulu naddala no mu Buganda akalulu akakyasi mulaba nti akalulu bwongera ku bululu bw'e Masaka teri bbugumu. Akamu ku bitundu ebisingamu akalulu akalimu ebbugumu ke kalulu k'ekyotera ako. Emabega kaawo Honorable Kyeyuna Nakasolo olaba aba Lorenzo tebajjaawo Luweero. Ate bajjaawo Luweero mba sikyalina kye mbaagaza nti ne Luweero ekyasinga. Kaakati kampisizaamu mu byako. Kaakati minisita Kyeyuna Nakasolo okudda kwe mu kalulu point nnene nnyo to create this impact nti waliwo abaatuuka ne beeyawula kati ab'enkyukakyuka ne badda ku sayidi yaabwe ab'NRM ne badda ku sayidi yaabwe. ab'NRM balina ekiruyi nti mutufulumya mutya. Ekyokubiri okulondebwa kwa Kyeyuna Nakasolo nga amyuka president wa amyuka chairman wa NRM balina chairman tebalina president wa NRM mu Buganda yajja n'amaanyi okuzza ebitundu ebisinga ebyatwalibwa ekibiina kya NUP mu Buganda ng'atandika nawwe. Kaakati naawe NUP bw'obanga oyagala okumulagako nti by'oyagala okuzza tosobola olina kutandika ku constituency eyamubbibwako. Era emikisa mingi nga Mpalanyi yakoze mobilization esembera ddala because this is one of the statement. Eno statement yemu ku statement egenda okutawanya Kasolo okukola naddala mu nnaku ze tubulayo okugenda mu kalulu nti kiyinza omubeerera ekizibu okufunayo campaign erina abantu abangi bwe bati.
to do the same statement. Kwajukiro the President Museveni yali yekyotera takyasobola kuddayo ate Haruna Kasolo takizibwa okiyinza omubeera ekizibwa okupulinga audience eno naddala awe kaliisizo waabadde kubanga kaliisizo kibuga abantu b'ebibuga mubamanyi n'opposition olumu baagala okwesalirawo kakati ate abeera abantu b'ekyotera bano jjukira saha yali alina okukola ekivvulu eno nekisazibwamu saha ye n'agamba nti minisita ekyayuna Haruna Kasolo y'omu ku bali emabega okusazaamu ekivvulu kye kati Mpalanyi bwe yalabanga Kasolo bakyankalanye ne saha Mpalanyi n'asala nadda ewa saha y'omu ku babadde ku ground okumobilizinga abantu okujja mu lukuŋŋaana luno era y'omu ku baakeddewo eyo nayo fakita ndala gy'otasobola kubuusa maaso oshagera bulungi fakita endala nti kyotera eyo of course your position kibuga erinaanye almost eri kumpi ne border abantu bamu balinamu akasente ate jjuka ebifo bya business bavuka babeerayo kubanga emirimu baba basobola bagitetenkanya ne bagifuna kakati abantu beeyo tomala gabategeerera era bwe buba bululu bwe tulina okutunuulira ennyo akalulu k'ekyotera bwe mu ku bululu mulina okwongera okwetegereza ennyo kigenda kuggwa kitya kubanga sayidi ya minisita Kyeyuna Haruna Kasolo tetudde sente weeziri n'amaanyi mwali because ye incumbent manya yaliyo bajjayo mujje era bw'otuna ne ku bululu bwe yafuna Kyeyuna Haruna Kasolo yafuna nazo bulwale emitwalo 2 Mpalanyi n'afuna 2,800 kati n'akomawo n'addayo mu bantu n'abakolera bye bakolera naye ate waliwo ab'enkyukakyuka bagamba ffe totubuuye tetwagala Kasolo kaakati tugenda kulinda tulabe statement eno nga bw'ekoleddwa wano ne mu ballot bw'enaakolebwa kubanga ekifo kijjudde tukapasita bano batukana okwagala okwerinnya Deputy President Muwanga Kivumbi atuse kwesinde bagamba nti banne buli omu yeyo ddako emabega olutalumu ng'abantu basusse so statement y'ekaliisizo oyinza okulowooza nti nno egenda kwongera okwekkaanyizibwa n'okutunuulizibwa okumanya nga bw'ekoleddwa wano mu bantu olaba abantu nga beesindika bwe kinaabeera ne ku baloti ate ng'ojja gamba nti Bobi Wine could get the same turn up ne bwe yandikutte olukuŋŋaana luno n'alutwala ekyotera mu ttawuni kubanga era tukirabye ekyotera mu ttawuni waayise nti nno namungi w'omuntu abadde amugoberera wakati mu bannaffe ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso okussaawo sanity na biki tulabye turn-up y'abantu abafaanaganako bwe bati kitegeeza nti Kyagulanyi yadde asobola okufuna abantu be bamu singa olukuŋŋaana alukubye wano kati we tugenda mu ttawuni ezisinga okubaamu abantu ate era nga ze zisinga okubaamu obuwagizi nga Kyeyuna Haruna Kasolo obuwagizi bwe buli nnyo mu byalo akalwa kagenda kuggwa katya but oyinza okugamba nti bazze bamwetegekedde buli obwedda akwata akazindaalo nga kwatandikira sooka ompeeko ate nga abakutta omuzindaalo bakuma mu lutalo lwa Kyeyuna Haruna Kasolo n'akalulu ogwange gwakwaniriza na kukwebaza nekyotera bonna kulaba nakaliisizo mwenna banange mukoze statement y'amaanyi mulaze nti kagwake neetonye kibuyaga kakunte Kyagulanyi agenda mu ntebe epereegi eno emyufu abantu baali bampita mulalu naye mpulira essanyu mu bulamu bwange Mukama ne bwantwala ekyange kituukiridde eno ekyotera wano mu kitundu kino omu ku abo abakwata ssente ez'omusolo abazikwatamu yemmwe mumutereka wano ono Mpalanyi akikoonyeko awo nali ntakulembera akakiiko ka Kosase ne tunoonyereza ku Microfinance Support Center obubbi obuli eyo tebugambika bateekawo zi foundation zi Kasolo foundation bwe bapasende omusolo nga balimba nti bazireetera mmwe kumbe bazebbira bo nga bo abantu abo tebaswala nakomawo wano babasaba akalulu mubabuuze ezo sente ze babba
baagala mubateekeyo babere endala kati nga bwe mwakola luli sebono bompalanyi ensonga eno girinamu experience mukugoba omwami oyo nze nansiwaza kubanga muzira nnyonyi munnange naye oba tuli baluganda oba ki eno ensonga gye tuliko yankyukakyuka. Ekitundu kino ekyakyotera kawunti wano wokka we tuli emyaka mu late 90s twali tulina ebyuma by'emmwanyi ebisoba mu 25 nga ebyenfuna by'abantu baffe bano bonna bamaama baffe batusomeseza ku mwanyi wano nga balonda mwanyi mu byuma ebyo. As we talk now, ebyuma byonna ebyo tewali. President ebyenfuna bya wano byali byesigamye ku nnyanja Victoria eri wano saawa eno okuva we tuli ng'abantu bali ku nnyanja nga bwe bavuba bwe bakomawo ne bawagira ebibuga byaffe wano abantu baffe babagoba ku nnyanja ng'era bwe kifaana okuba mu ggwanga lyonna. Ebyenfuna by'ekitundu bino ne byonooneka. Pulezidenti Mwami Museveni bwe yatuwa Mwami Kasolo ekyotera yasanga tulina microfinance institutions ez'amaanyi wano. Yasangawo Kakuuto microfinance nga yesinga obunene mu Greater Masaka district eziwera 8. Bwe yafuuka minisita microfinance eyo n'agisuula. Yasanga tulina Victoria microfinance naye yagisuula n'aleeta Kasolo Foundation. Bwe njogera Kasolo Foundation leader of opposition waffe agimanyi bulungi. Mwami Kasolo yagikozesa okusuubula abantu baffe n'abakozesanga omusingo okujja ssente microfinance support center. Amawulire ne gabikuba Mwami Museveni yasirika. Pulezidenti akasembayo Mwami Museveni bw'abadde wano wiiki ng'emu emabega bayanjula abavubuka be batajja mu kyotera ne bagula t-shirt zo ne bazibambaza ne balaga Mwami Museveni nti ba NUP bakyuse naye nga ba NRM ne bagamba ne bawa obujulizi ne bagamba tibaali kisebo wali obatutte mu buyeekera era bali abaana 300 nti wali obatutte mu buyeekera nga babasuubizaayo akasente. Pulezidenti ekyo nakyo njagadde okimanyeeko kubanga y'ensonga ekyotera. Mwaka bulu muwanike pulezidenti abalabe people power. Ebyo bwe bityo bw'otunulako Maria yalakuba noonyeza ku some of the clips. Maria yalabafuni this is Nakaseke. Badde njagala bafunirako some of the clips President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ekyotera. Then njagala mbafunireko clips ezimu naye kubanga kano of course tuli mu kuvuganya. So woloka clip ako Honorable Kyagulanyi kaataddeyo. Olo clip eyo egenzeemu naye ekyo ate ekifo kigazi. Songo ngirabye kati abantu balabye ono ground bwe kuba kujja kano kagenda tuwoomera abo be babaddeyo ekyotera kaliisizo. Kale kankuweere ddala ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nzije mmalirize ebigambo bya leero. Batekawo muceere ne mugira bulamu mwenya natonga mwenya uba bendera uba uba bendera uba bimba parani bimba uba bendera uba
Kampala nyiga. Kampala nyiga. Mutunyiga nnyo. Simanyi tuli Mwarua. Simanyi tuli Luweero. Simanyi tuli Masaka. Tuli Ludawa. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Poliisi nejja ne batiisatiisa. Oli omusajja olina tenti n'abayita mu lyennyama ne bateekawo omuceere ne mujjula bw'omuti. Banange mwebalire ddala. Baganda bange kambabuulire wano naddala mu kitundu kya Buganda bwe basinze obwavu ate si wano wokka ebituluma biri buli wamu. Mwenga bwe mukuŋŋaanye wano bungi bwe kibeera Mwakyoli, bwe kibeera e Busoga, muzze mulaba bwe tugenda mu Balugwala bwe kibeera, bwe tugenda mu Banyankole bwe kibeera, bwe tugenda mu Bafumira bwe kibeera. Ni wano okubabuulira ne confidence nti Uganda yonna yeegatta dda era bonna baagala nkyukakyuka. Kyagulanyi Mbuddeyo neesimbyewo, Mpalanyi yeesimbyewo, Mwanga Kigumi yeesimbyewo, Ssenyonyi, Nantongo n'abalala tubakulembere. Naye tetuli ffekka, tetukkiriza mu maanyi g'abantu bassebo ne bannyabo. Y'ensonga lwaki tuze gye muli nammwe okubalaga kye mulina okukola. Okusookera ddala njagala mukimanye tulina omukisa oguyinza obutaddawo. Guno guyinza okuba gwe mulundi ogusembayo okulonda pulezidenti mu Uganda. Ompulidde bulungi. Nkiddamu guno guyinza okuba gwe mulundi ogusembayo okulonda pulezidenti mu Uganda. Museveni oluvannyuma lw'okumanya talina buwagizi mwamulaba agezaako okukozesa Robert Mao bakyuse etteeka pulezidenti babeere nga bamulondera mu paliyamenti. Ate ababaka ba paliyamenti mubamanyi naddala ba NRM bwe babawa ssente. Museveni bwe yali ayagala okuwamba emmwanyi yakozesa baani? Ba MP. Bwe yali ayagala okusiba abantu abatali basirikale mu kkooti z'amagye yakozesa baani? So njagala musigaze obuyinza obwo bassebo ne bannyabo. Abantu b'ekaliisizo banange nsaba munnonde, banange bwe munnannonda sijja kubanga Museveni, bwe munnannonda sijja kulemera mu buyinza. Ze bwe munnannonda ne nfuula pulezidenti wammwe, bw'eba mmotoka muba mufunye benzi mpya. Naye kambabuuze, bw'ogula benzi, sipeya oteekako wa bitiizi, oteekako wa Nadia, oteekako waki? Kati benzi ziizo, lwaki muyegeze nnyo? Okategedde. Kaakati omanyi abawagizi lwakakati bagenda mu dibeeti ate sayimo bano babaleetawe bati nze kambawe. Kaakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'alaze omwezi 19 ndowooza Desemba yali kyotera eyo. Era bwekiti bwe kyali kimpeeko obalaba kino kyekyali ekyotera. Okalaba kali kaganye. Ne bano baali bangi naye so mpe kuva Bobi Wine ndabe Kati bajja kuŋŋamba Sayimo ate bali okutuuka awo wi kibalekedde yasamulabye. Ne bano baali bangi. Tusisinkana olunaku olw'enkya si bye byaleero mulowooza. Naye nga yo kyotera yandibanga emenyeewo Luweero mu bulumi obungi. Ani emenyeewo Iganga
emenyewo yiganga luwere ekyaliwo kale tuddemu olunaku olw'enkya musule bulungi bwera Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano eyo oli enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyenyanja embuzi tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere